Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu kwoli okukutuusaako ensonga z'essamasonga ezibazigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lya Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Kabale agenze maaso n'okubeera nga yeewuunyisa abateesi nonno akubye ddaala mmanga era bangi ku bantu ababadde eyo bagenze maaso n'okumwebaza obutaleka ngayo kuyimirira ku nsonga naddala ezo ezigenda maaso n'okubanga ziruma bannayo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ziruma bannayuganda era nga buli sekino zagenda maaso n'okubanga tuba ayogerako kakati nno waliwo ko na NRM ngenda kubanga kuwa akatambi wano eno okerabireko naawe olabeeko biri mu ggwanga lya Uganda oba oliawo ebyenena weesekere bw'olaba osobodde bw'olaba tosobodde oyinza obbireka ebyokwesekera budaake n'obitukwasa ffe. Kakati nno njagala okutegeeza nti Honorable Rutamaguzi asimye abantu abali eyo mu Ankole region olw'okubeera nga bayimiridde wamu n'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate Bobi Wine agenze maaso n'okubanga ayongera okukakata babadde kredi emu mu bitundu by'omu Rukiga ne bagenda maaso n'okukola ate ebyafaayo bibadde bitya. Bobi akunze abanyankole bonna ne bannayuganda otwaliza awamu okubanga balonda Kyagulanyi n'okulira omulanga gwa protest vote. Ate era mu ngeri emu waliwo wano omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kasibante wawa neno Lubaga naye aliko ebigambo byayogedde tugeragera maaso n'okubanga byonna tubiyitamu. Deni BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekyagulu video soko jimpera like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuukeeko buli sekinomu asobole okugenda maaso n'okubanga agifuna butereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini kanzikiriza ate tutandikire ku video eno nsookoleke nkuwe video eno tandikire wano n'okasalini kusasira badde mu campaign za NRM mu bitundu by'Embale ne Balamu labayo. Oyo yekusaasira ne bambi biswaza byo biswaza naye we twakkiriza mutuswaza ate tukole ki kansooke nkuwe kuona omusajja mukulu Kasibante yesibye odosi wera si 5 meya wawali Lubaga wono waneeno babadde waabwe eyisingiro ne boogera olunyankole ne balumalayo naffe ne tugenda kujja ewaffe Buganda twogere Oluganda tulumaleyo gye babadde disitulikiti y'eyisingiro erina bakansala 72 ne ssentebe wa disitulikiti atya bonna bayitawo unopposite n'NRM bano olunyankole bagenze ddufu kutanga nomination ziwedde tebaagala kujjayo bantu baabwe bafuta olunyankole nga bantu babamanyi nti bagundiivu bwe bavudde eri mu Ankole nga bamaze okufukuta olwayo basobola okujja wano gwe bagambe nti eri twalese b'NRM nga bali adi opposite wano mugjeewo Dr. Bedi Bwanika muleete konkobe kasitafu erijja tusundira omutwe lwaki tebasoose eriwano. Kyokka ekyamazima amatuufu kyannaku okubanga omusango omusajja omukulu nga Kasibante nga yeetisse omutwe omuzungu yagamba empty tins make a lot of noise. Kyagulanyi oba Bobi Wine si yalina obuyinza gwe wa DF siraba. How does really Bobi Wine bother you?
atali nti yatudde mu ntebe. Instead of okulwanyisa General Museveni, you're fighting against Bobi Wine. Bobi Wine gwe mulwanyisa yatudde ku ntebe. Abasajja abakulu ne batuula n'ebiwalaata n'envi nga mulina enviiri buli wamu nene musalawo mulwanyise munnammwe. Kyovula omusajja yagamba, Obote yagamba, the only good Muganda is the dead one. But if so, you people muswaza wabula sina budde bwammwe kambaleke kamba we wano wamma Honorable Lutamaguzi ye yeebazizza abantu b'Isingiro. Abye wolale wano jotala basemalale ab'Isingiro twashemererwa munonga okuva ku mutima gwawe ne bakubalale ne bagamba temutubula tewali gwe bawadde 10 nga bono balaba they mobilize themselves. That's the Uganda we want. Baffe twagambanga abantu abamu boogerera abanyankole nti babi. The banyankole are very good people. If there are some people within Ankole who are hiding under banyankole, they will never be. Era kyova olaba omuggundu gwe baatulaze ate mwana wattu neno mu Buganda twakwatibwa ensonyi. Eno tulina obunyampi mu Buganda obuvuma omwana wattu obwawano obwetuuma amanya gaffe. Naye babanyankole bagenda nti abamwe temumwagala ffe katumulaga omuggundu ne baggalawo ekibuga ekintu ne kitandika. Era message yagenze kuba ffe buli lunaku tugamba bano abasajja they are nowhere apart from using force, apart from using money. There is no NRM anywhere. Doza mwarebe kyabadde entungamo. Twasemererwa munonga ab'entungamo bakanywanyi baife. Twasemererwa. Honorable Lutamaguzi Semakula bimususeeko ne yeebaza abantu bano. Yagamba nti mulimu obubinja bwabo ba individuals abagenda basi n'okubanga baagala ovumaganya abanyankole naye ng'agamba nti NRM tekyalina weeri. Well and good. Tujja kukkiriza NRM ekituufu erabikayo gyeri naye ate era ekituufu kiri nti bannayuganda ekyukakyuka bagyagala era bagezi maaso n'okwadiriza Kyagulanyi era bagezi maaso n'okuba nga bamwendosinga ng'okubeera omumuli ate ng'agenda tukwatiramu omumuli gw'enkyukakyuka. Yes. Banji bamukkiririzaamu kyova olaba ne Rukiga ebintu by'olwaleero bibadde bilalamuko. Namunji w'omuntu ageze maaso n'okuba ng'akuŋŋaana era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayogera ensonga z'Ssemasonga. Kansooke nkuwe ku bino olabe wali wabadde mu bitundu by'e Kabale mu Kigezi byayogedde. n'obutegetsi singa tulina okukulembeza obulungi twandibadde tuwala nnyo. Ab'Uganda bagiyita Pearl of Africa. Ab'Uganda nsingaga. Ab'Uganda esinga abantu abatoolodde olwange ne baha tula wano n'eminyeeto myonka. Singa obukulembeze baffe bufaayo just fenga abantu we are a resource. Kubanga batufuga bakadde nnyo tebatula ebiseera maaso kubanga tayiyabuweddeyo. Bobi Wine mu kwogerako n'abantu b'e Kabale abagambye nti ekitutawaanya bwe bukulembeze singa tugendagenda maaso n'okukyusa obukulembeze buli kimu kisobola okugenda maaso n'okuba nga kikyuka. Abantu beeyo balimi okusingira ddala balimi b'obumonde. Nenjagala okutegeeza nti obumondo okimanyi gwe obungi bw'osinga okulaba wano tebuveeyo babujja Kenya. Oba obadde tokimanyi gwe genda ku TikTok okonoonyereze ku basuubuzi b'obumonde bajja kugamba nti ensawo egula bweti ne bweti e Kenya. Lwaki? Ku bugimu bw'ettaka lyaffe lwaki sifa aba exporting okubeera nga tubutwala mu East Africa n'ensi ezituliraanye. Eyo bw'ebanga economic activity gye balina mu bitundu byeyo. Lwaki tetugenda maaso n'okubeera nga abantu banene tubongeramu tuba empawalinga ne basobola okubeera nga obaolyawo byenfuna byabwe bisituka n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Bibadde bingi Bobi Wine byayogedde. Njagala leero bikutamira kasavu kanyama kankuwe ate owulire ne ku bino wano katini wuuno wano.
Muhoozi n'amukwata n'amutotalinga ne bamukubisa amasanyalaze ne bamuteekako ayisi ng'Omuhoozi amuyigiriza Munyankole. Njagala okwawulira abavubuka abali wano okumala emyaka mingi gibadde 40 years Museveni atufuga ng'atubaganyisa ng'atwawulayo obulamu mu mawanga agamba Omukiga tolina kolagana na Muganda, Omuganda tolina kolagana na Mucholi, Omucholi tolina kolagana na Munyankole, Munyankole tolina kolagana na Musuka, and so on and so forth. Njagala okwasiima abantu ba Kigezi, abantu ba Nkole, abantu ba Uganda yonna mwatwagasaani mazima. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubuulira enjiri ey'okwegatta ey'obwamu unit yagezi maaso n'okubanga yeebaza abantu b'e Kabale nga bagamba nti mwebale kubeera abantu abagala era abaaniriza ennyo abantu. Mu bigambo bye muwagasse ogenda maaso n'okubanga abategeeza nti okuggyako nga tuyinza okuba nga twenunula okwenunula kye tuyinza okukola kintu kimu kyokka kwe kubeera nga tujja gavumenti ya General Museveni mu buyinza. Ono ne yakwata Dr. Kano Besigye nga ne kati we tuwogerera akyali mu nkomyo. Ono yakwata ba Eddie Mutwe n'agenda maaso n'okumutulugunya n'amukubisa amasanyalaze n'amutokyalenga mu mbeera yonna n'ateekako n'omugamba amuyigiriza Lunyankole. Ebyo byalinga ebimu ku bigambo ebyayogerwa ogenda maaso n'okubanga bikyankalanya abantu n'okulaga oba sigino ey'obusosoze. Bobi Wine agamba ebyo byonna tulina obikomya nga tujja Museveni mu ntebe. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Wuliriza wano. Mu Uganda mpete mugenda kwetaaga kufuna visa kubanga tetugenda kwetaaga kuva wano. Bulaaya tugenda gireeta wano ewaffe. Bobi Wine mukubiriza abantu beeyo okuvaayo okulonda bategeezeza nti oyinza batonjagala nga nze naye sooka otunuulire ebyo bye weetaaga. Kwe kukyusa gavumenti eno osobola okubeera ng'ofuna omwana wo afune ebyenjigiriza ebirungi. Omwana oyo bw'aba asomye gwoba omulimu gukubuza at least ye afuneyo omulimu nga tekuliimu kusosola nti gundi mwana wa gundi oba waani. Ng'ebyo byonna tebiriiwo wabula okusobola okufuna Uganda ey'ewamu ffenna gye twetaaga ogenda maaso banywanyi n'okuba nga tufuna ate era nga yagaliramu biga sente zikuburira omu government ya Kyagulanyi abana nibaza kushomera busha kandi kubaraza ishomero tubaratwara entanda nga ebyo kulya nibaza kubishanga hishomero nibaza kunywa n'otute nibarya n'ibure ebintu kugamba timuzaano nibibasa kandi biri mu program batuha karuru aho bararebe umbrella manvuri yitu erimwe kya red ekya blue n'ekya white batekaho tiki aho nibaza kuba bashorora baronda Uganda ensya aho barashange umbrella bateho tiki ibyo binagamba hahifo president byashonga we bari mnonga mama na deputy president mama nishaba we uchukamba bana we bari mnonga president aba Rukiga FM oyo ye Barbara Itungo Kyagulanyi babadde ku radio Rukiga nagenda maaso n'okusaba abantu baayo genda maaso n'okubanga balonda NUP n'okulondoa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze okusobola okufuna Uganda empya erimu ebyenjigiriza ebirungi erimu okubantu ofuna emirimu nga tebasosoddwa erimu enfuga y'amateeka n'ebintu ebirala ebiringa ebyo bw'atemyetemi manifesto mu lulimi lwa foro olwa side yeeyo olwestana oyo nno ye Barbara Itungo Kyagulanyi. Njagala nkuweeko ne ku bigambo bino Bobi Wine owulirize bulungi interview eno ebadde bweti. Bwe wetunulira totunulira Mukiga, totunulira Munyankole, totunulira Muganda, totunulira Musoga oba Mucholi, tunulira muna Uganda, pena tubeere bana Uganda, naddala generation eno. Uganda yensi esinga obuto mu nsi yonna. Tulina chance, tulina opportunity, future yaffe eri bright, tulina ebyobugaga byonna, tulina minerals, tulina resources zonna ezisobola otufuula kye twagala okufuuka. Kye mbasaba mugume hamwe, temukkiriza muntu yenna bawulaya buli ekisembayo. Waliwo propaganda gwe batambuza, of course kwawula abantu mu mawanga bagamba okay Bobi Wine byayogera birungi, Bobi Wine wa generation yammwe, Bobi Wine troublings, Bobi Wine assigned owa president. Naye kizibu Bobi Wine Buganda tumunalo ndo Muganda ate bajja bago bakutaka nebira efanana ng'ebyo ebyo n'ebishuba byennyine
tebabalimbalimba Bobi Wine Munnayuganda ate Bobi Wine demonstrate nze ti Munnayuganda kati bwe mbeera mu Western Uganda mbeera muko bwe mbeera mu Eastern Uganda mbeera mwana bwe mbeera mu Central Uganda mbeera mwana ffe tuli ba indigenous Ugandans tubeere wamu nga bannayuganda ffenna tukyuse ensi yaffe buli omu ajja kuba yenkanakana ne munne Uganda empya ffenna tubigera kubeera free ekisembayo mu Uganda empya nze nkyogerako nti baasiba abantu bangi abatalina musango ate Museveni ye abamuwakanya batya ng'abasiba yemmwe musobola otuwa omukisa guno omukisa obuyinza buli mu ngalo zammwe mutuwa omukisa tusumuleyo abantu baffe bonna bonna naffe tubamiisinga Dr. Besigye ayimiridde kuffe Edi Mutu ayimiridde kuffe Waiso ayimiridde kuffe ate si kuffe ffe nga bapolitician naye mmwe abantu ye mwesuubirya Abannayuganda bonna abali mu makomera abawoozesebwa mu kkooti z'amagye nga si basirikale bonna bayimiridde ku mmwe tuyimirire wamu tutase abantu baffe bonna bano tusobola okikola n'olw'ensonga eyo ebiro 15 kwezi kw'okubanza nitubasaba mwena muveeyo tulonde akabonero ambulera kola aleeba ambulera tawo kaki kati olaba ambulera tikinga mwebale nnyo mwebalire ddala nandyagadde nnyo okugwera namu oyo ye Bobi Wine era obwo bwe bubaka bwabatuusizaako lubadde mu lulimi Luganda munzikiriza obudde butambuliridde mbawe vidiyo nga nnyimpi musobole ogiraba ogimalayo banywanyi mbagaliza bye munjagaliza guludde no yayisa amazzi mutaka ne gatalumira agene maaso n'okubanga abankuumira era abampeera ebyo bimusinga okubanga munjagaliza Beyond the newsroom, where untold story is revealed.